musajja woyo mwagala nnyo andi tulina okumulamusa mungo tukulamuisa kuno tukulamuisa webale uliza NBS mberati were mulwanya maze okulamusa ku mukulu mungo wabaire mu nteekateeka ey'omukolo ogwaweire ogwa namba 3 speaker era histori esooka nabaire ku mukolo ayiti abaire mu nteekateeka tewabairemu obuzibu buvaawo mu nteekateeka kaakati mulwanyi mutuufu omukolo yagubairemu ng'omuntu mwene kintu yes ayeti abaire mu nteekateeka yagwo era obukulembeze obusinga obwa NRM mu site wano tibwabaire omukolo mwagukubye ekikonde eri yabagukubye engumi ekisooka mu mikolo gyonna speaker Anita Among gyagenza abire najjo wano mu Busoga omukolo gwabaddewo olweggulo ku St Jude ogwo abaana gwabadde omukolo gukyalese ebigambo bingi mu tawuni muno nti omukolo abaana bebuzi kiki kyennyini ekyabaddewo speaker abadde yakwata omuziraga nti nina eddakiika 5 zokka okuva wano banaga ndi batandikawo okutya negamba abaana waliwo amanyi speaker yabadde ajja waliwo abamuwadde amawulire yaga nti waliwo abamu ku baali mu lukiiko olutegesi ababadde bateze obubiina bwabwe oba simanyi bano bagundi nga baga nti supiika engeri gyabadde agenda agaba ssente Bugiri Iganga Wanamayingo n'abaana ajja kubawa ssente bagaba n'omunyago gwabwe naye supiika yabadde ajja nawe bamukubirako akasimu era naga nti munnange abaliyo naye bakuteeza ebibiina bingi bikati naye najja ng'omukazi amanyi politics n'atuuka ku mukolo n'agamba nti kaakati ebibiina bino ngenda kusindika omuntu wange ajja biverifying bulungi bw'amala okubitereeza obulungi sente zigenda kuba zibatuukako abaana babadde bateesewo omukolo ne batuuka beesikamu baga nti omukyala atukoze atyo firimu eyabayirewo mu kubona mu bintu engeri nze nina risaati gye nkozeeko ng'omuntu mbu oyidiwo obuutula munwa mu meeting eyo eyaliwo nga bali kugikola olunaku olwo mulimu ku bantu abandi abalekodinganga ku bimu ku biduuba ebyali omwo babanga ku bebageereza okulaga omuzaano gwe bali kwenda okuzaanaga eno bale kugamba abaatuusa amawulire bayongera ku buki bwongere mulwanyi abadde mugezi nnyo kubanga singa musajja wange yaswadde nnyo manyi ono omusajja mugezi nnyo weekawete bw'alaba ekintu obuzibu bulajja kibuukamu mangu era zena tyaboneka ku eyo nalowooza nti munange obaagi yakobye okugyayo najyayo ng'owamawulire mu biti bibiri owamawulire ow'ekibiina ate oli w'abavubuka ate oli oniwoogemesente najyayo ng'omukulembeze mulwanyi w'abavubuka nga memba w'abavubuka mwene najyayo mudofu ojja kumusesa tugende mu maaso oyo muleke yakaida muyindi nawe maliza akubisamu amaiso ndikukobereza omukolo ekyokusatu najyayo ng'ow'amawulire sebe omukolo mu biti bimeka bisatu so kino ekyokuteekateeka mutampaama ekyo kiziramu tyalimu aye ebigambo bye ndikuwulira mbu bano abaali abateesiteesi ng'ono bwakireese mbu baali bapanze okukuba akasente nga bayita mu bibiina mu bibiina bino basoloze ekibiina ekyabakyala nali ku mu meeting omwo tewaliwo omupango ogwo gwakukuba sente ekyo kikyaliwo tulobe kuwaayiriza anti gado ga munda ndowooza munda nga nze munda mwetaali eyandibaire munda ninze no ekintu kino kyatandika nga tuli kujja okulonda ebyaseeke waliwo olwekobaano olwategekebwa Haji Abubakar Walubi Eiganga eyo district si dona edda Busoga twaja Eiganga eyo so bwe tuba Eiganga eyo otyo wabaawo twakola ebyakolebwa byonna bulungi twatuuka mu kaseera akasembayo nga buli district ekkiriziganya mu Busoga ekkiriziganya n'okuwagira Anita Among tujja ku endorsinga okusayininga ku gundi ku kipande ekyali nga tijja kuyiwa ku omukono daja nga dikola ki ntitukiriza daja nga ditaako omukono now idinda neyasembayo okutaaka omukono Jinja City
so Jinja City bwetuuka chairman owa 1000 division mwami Musongola yaidawe twali tutyaime twena ba Jinja City yabuuza ati oyo muli kujja musainingira kwa abawaire ki ate nali kubuuza inokungako nti Musongola yo muko babadde mu lukiko testesi gerema ate ali kumalirayo nebyokozi yavire ko amamalizo omugezi chairman Musongola bwabuuza ekintu ekyo Musongola nabo nanga tujja kuswala nasi tukana ajowa Haji Walubi ngalibuza ki mubaire ki abantu nga becyanze okujokola ki okola ku nsonga eyo okujokola ku nsonga eyo so kyenakola naje okwogera ni Haji Walubi nako bati chairman yakobya abantu abo nti oyo tujja musainingira ngali awo atuwaire ki so ngano Haji Walubi yakwa musaininge byo tuidakola ki tuidako ibono oluvainuma so bwe twali twemereira awo speaker yaida yangirawo kyenva mukoba nti mukaire waife mulamu iwe oli kwenda ife tusaininge kuno tukwenda osinge aye idinda yakukola ki niwe kubuuza ekibuuzo ekyo nze mwene owagema ekipande nga bamulonda nze mwene oli mugumu mumpata tukaliganga awo tukaliganga tukaliganga kuideno tukalikuida kulonda